nkwaniriza nnyo nyini ddala mu programu mpulidde kamenya dakika ziri 11 ezeganye ku ssaawa 10 eza leero. Mwebale yonna gye mukakkalabiza ng'ogenda maaso n'okutugoberera naye ng'eno bw'okakkalabya nkugamba nti oli big nnyo, kyokola kirungi nnyo nyini ddala. Agange nze omugabi Matovu Hood Munakyaddondo nnyingiddewo okulabika nti tutambulira ddala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Osobola okugenda n'otufuna bulungi ne ku YouTube channel zaffe nazo gye ziri Pal FM News kosa ne Pal FM Dawa, genda ozisubscribingeko olabike nti otufunira ddala bulungi. Mpulidde kamenya tutunulira mawulire kuva mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Tutandikire ku mikwano. Buli omu abeera ne mukwano gwo gwe weesiga. Ng'ogamba gundi ono muntu mulungi era mwesiga mu buli kimu, n'otuuka n'okumutwalako mu banka ng'ojjayo ssente, n'otuuka okumulaga ebintu bye eby'enjawulo, n'omulaga projects z'okola, n'omubulira ne ssente z'olina ku akawunti ng'omanyi nti badde wange mukwano gwange bwe tudiiringa. Kakati Uganda Police Force eriko omusajja gwe yasobodde okukwata. Waliwo omukungu w'ekibiina kya NRM registrar eyakolebwako ettemu mu bitundu eby'ebundibujja eyo, era nga kigambibwa nti eyamukolako ettemu lino y'omu ku baali mikwano gy'enfanfe okusinziira ku kitongole ekya poliisi ge kyatufuuye. Poliisi emaze ebbanga ddene ng'enoonyereza kwani ayinza okubeera nti yakola kino ku munnakibiina kya NRM. Okuttibwa kw'ono kwaleka abakungu bangi mu kibiina kya NRM nga emitwe gibabobba nga beebuuza gigundi ono ani yamusse, ensonga kyayinza okubeera nti yamussizza yali munnamateeka mugundiivu. Wabula poliisi bwe yakoze okunoonyereza bakizudde nti ate eyakikola yali mukwano gwa mugenzi fanfe. Emboozi eno ngenda kugikuwa then gojjemu ekyokuyiga okube n'ettooki mu mikwano gyo gyonna b'otambula nabo olabe nga tonnaba kutandika kubeeyabiza. Oli yagamba nti tusuza emyoyo. Ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokusatu omwaka 2022 omulambo gwa Robert Kifunga Aguma eyali Bundibujjo District NRM Registrar gwasangibwa nga gusuuliddwa mu Bimala Cell mu Kanyana Nsimbi Ward, Bundibujjo Town Council. Oluvannyuma lw'okuzuula omulambo gw'ono, buli muntu yasigala mu kutya okw'amaanyi omwali bannakibiina kya NRM mu district eyo ey'Ebundibujjo n'abakungu okuva mu kibiina abalala abaali mikwano gy'omugenzi era abaali bamumanyi. Koza n'abatuuze ku kitundu kino nga bagamba omusajja ono tabadde na buzibu, bazze batya okumutta. Kifunga eyali ow'emyaka 41 yali yasoma amateeka era nga apracticinga omulimu gwogwo profession ye y'amateeka nga gitambuza bukwakku, era nga yali arentinga mu district eno eya Bundibujjo, wabula nga famire ye abasinga baali babeera eno mu Kampala. Era abamu ku bantu abasangibwa mu tawuni eno eya Bundibujjo bagamba baali baakoma okumulabako ng'alabiseeko mu kkooti bwe yali akola emirimu gye egy'obunnamateeka ng'alina client we gwakiikiridde mu mbuga ez'amateeka. Era poliisi oluvannyuma lw'okuzuula omulambo gwe bamala okola postmortem ku mulambo gw'ono ne guziikibwa lunaku lwali lwa bbalaza March ng'ennaku z'omwezi 27 mu district ey'Ebundibujjo. Poliisi oluvannyuma ne bawera ne bagamba tugenda kunoonyereza tuzuule ani yatta omugenzi era ki ekyaviirako ono okufa. Okusinziira ku Rwenzori West Regional Police Commander Mr. Norman Musinga yavaayo n'ategeeza abakungubazi n'abagamba nti postmortem eyakolebwa ku mulambo gw'ono yavaayo n'eraga nti omugenzi yali yatugibwa butugirwa era nga baamutuga baali bantu abatannaba kutegeerekeka kitongole kya poliisi. Oluvannyuma poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe ebirala
batandika okukola okunoonyereza okuzuulira ddala abantu abatuufu abaali bakoze ekikolwa kino ku munnakibiina kya NRM okulaba nti baleetebwa mu mbuga ez'amateeka bagende mu maaso n'okuvunaanibwa. Era poliisi ne bawera nga bayita mu komanda waabwe owa Rwenzori West Norman Musinga ne bagaa tetugenda kuweera okutuusa nga ensonga eno eggusiddwa bongere okuzuula eyasse ono. Era babadde bakola okunoonyereza okumala ebbanga lyonna. Olunaku olw'eggulo ku Mande omwogezi w'ekitongole kya poliisi CP Fred Enanga yavuddeyo n'atutegeeza nti basobodde okulabika nti bakwata prime suspect oba ateeberezebwa omukulu oba suspect omukulu mu musango guno, era nakkiriza nti ettemu lino yali enyigiramu. Bwe bakwata ye yali best friend owa munnamateeka eyatirimbulwa, era nga yakolagana n'abantu abalala kagurupu k'abavubuka abalala ne bakola ettemu kwono kifunga ne bamujja mu bulamu bw'ensi eno. Afande Enanga yategeezezza nti suspect ono ng'ali ne banne nga tebannaba kutirimbula mugenzi basooka kulabika nti bamunyagako $42 ez'ensimbi. Tiimu Homicide Task Team okuva mu kitongole kya poliisi ng'ecoordinatinze bulungi ne CMI ku Sun Flying Squad basobodde okutrackinga prime suspect ono n'akwatibwa mu makaage mu kitundu ekiyitibwa Rugendabara mu Rugendabara Town Council mu Kasese District. Era ne bategeeza nti bano okukwata suspect ono poliisi yawalirizibwa okugenda ku Centenary Bank esangibwa e Fort Portal branch ya Centenary Bank ne bafuna CCTV camera footage eyabayambyeko ku trackinga bano n'okubakwata. Era nga kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi oguwedde okusinziira ku mawulire ge baafunye okuva mu bitongole ebikuumaddembe ebya Kutono nti suspect ono yawerekerako omugenzi n'amuwerekerako mu banka eya Centenary Bank eyo gye baakola withdraw ey'ensimbi $42,000. Bwe bamala okuzijjayo kigambibwa nti suspect omukwate yakubira mikwano gy'essimu ne bakola olukwe olw'okufuna ensimbi zino ku mugenzi naye ng'omugenzi tamanyi. Era suspect ye yamuvuga bw'atyo n'amutwala mu kifo ekimu mu bundi bujjo gye bali bagenda okukolera gold transactions okugula gold. Bwe batuuka eyo ono baamwefuulira era ne bamusuula mu katego okukakkana nga bamukozeeko ettemu, era nga kigambibwa nti yattibwa ng'atugiddwa. Bwe bamala okumutirimbula bano baavuga omulambo gwe ne baguvuga kumpi kilometers 3 okuva mu tawuni ey'ebundi bujjo ne bagusula mu kitundu bakiyita Bimara oba Bimala. Bwe baamala okulabika nti bakola ekyo ensimbi ze $42,000 zonna baakuuliita nazo ne bazitwala. Era poliisi wakati mu kunoonyereza ng'ekozesa CCTV cameras ku banka eri eya Centenary gye bajja ensimbi basobola okukwata ono ateeberezebwa okubeera nti ye yatandika olukwe lwonna olw'okunyaga ensimbi n'okutta omugenzi nga yali best friend we. Era bwe baamukwata yakkiriza n'ategeeza nti nali best friend w'ono naye eby'okutirimbula omuntu n'abyewakana. Wabula oluvannyuma lw'okumulaga CCTV camera footage gwe baaleeta ng'agenda maaso n'okumulumika byonna ebyali ku bank, oluvannyuma n'akkiriza nti ekituufu baakikola era ne batirimbula omugenzi ne $42,000 ne bakuuliita nazo. Kati poliisi ya Uganda egenda maaso n'okunoonya abalala be yakolagana nabo basobole okulabika nti bakwatibwa bitundu by'ebundi bujjo. Registrar w'ekibiina kya NRM munnange yattibwa, poliisi egamba ekyanoonya abalala. Ekyo nno kikulaga kiggwe nti imagine omuntu n'avuga emmotoka
ne mugenda ku banka ne mujjayo ssente, olina ekyaliiwo gw'otera okutambula naye. Abantu abamu ku ssente bakyuka. Ate kasita omulaga ssente nga mpitirivu, kati zizo zaali miliyoni 42. Namaliriza ng'obulamu bw'omugenzi bukomyawo okusinziira ku bitonotono poliisi byegenda maaso n'okunoonyereza, byegenda maaso n'okubuuliriza. Amannya g'omukwate poliisi egasigazza lwa nsonga ekyalina abalala beeyagala okukwata abeenyigira mu mbeera eyo. Nabwekityo ku ssente teeka wala, emikwano munyumye museke, naye ebitereetebwa ebinene ebya ssente nti ntambula n'ekyali wange tugende mu banka tuggyeyo ssente simanya tukole biki. Oyinza okumaliriza ng'okema mukeme. Bantu bangi bazinga babataayiza ne bababbako ensimbi ng'olumu babbi be bazibba, naye ng'enkwe ezisinga okubeera ennene ziva mu bantu betutambula nabo. Nabwekityo sitoori eyo nga bw'ogiwulidde, funamu ekyokuyiga okuba n'ettooki mu mikwano gy'olina, oyinza okugwa mu ntata. Mpulidde Kamenya.